Oh yes baba ogambo kya muna Uganda mpuliriza ogambo kya muna Uganda wena mpuliriza webale kuba nti oberayo Evelyn Lagu akubidde government omulanga ajiwanjagidde mu ntaase bannange n'obukadde 10 ndi ttaki nvundira wano nagenda okuba nti bankola transplant kidney naye ate yagaana era nga abasawo ogenda maaso n'okuba nti banzijanjaba system egenda okuba nti esoboka mpolampola ekintu kibeere kuba nti kitereera naye nga ssente zampeddeko avuddeyo nasaba Jerusalem Sale nasaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni kogatta n'abantu bonna ab'enjawulo abasobola okuba nti bamukwatirako baveeyo basobole okuba nti bamukwatirako wabula ensonga eno olunaku lwaleero ngenda kugigendamu deep era nga nsaba yenna gwe kigenda okuba nti kinyiiza bambi ogome nakyo kubanga I want to ask something, I need some facts before abantu abogenda maaso n'okuba nti batusaba ssente kubanga ze twabawa ate twasobola kuba nti tulaba omugaso gwazo nga bwe batugamba. So olwekyo ngenda kubuuza ebibuuzo bya njawulo ku mukyala Evelyn Lagu ne ttiimu ye okuli Promoter Vegas n'abasigaddewo kubanga ndaba guno oboolyawo muzannyo gwe muyitamu kuba nti mwagala kufera ssente bannayuganda mubakalize nga mulina ebiradde byammwe ebirala oboolyawo ebintu ebimuvuza endala ze mwagala okuba nti muyisaawo. Nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba ono kibwe Maksud Junior bakonti otambula nange buladi wange atambula nange nkusamu nnyo ekitiibwa big up on yourself era nkukirizamu nnyo nkugamba nti gwe nambeemu okuba nti obeera n'omuntu akyasiza okubeera simple and easy nga nagambye bampita Ntambi Jimso of course namba ono kibwe Maksud Junior nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala mu system wena okuba nti etambula nawe mukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Lagu wetwogerera mulwadde ddala era ng'oboolyawo yasobola okuba nti agenda mu ggwanga lya Turkey okusobola okuba nti ajjanjabwa wabula bwe yatuuka e Turkey waliwo abantu abali critical ne analytical abagenda maaso n'okuba nti balaba omukyalo nenge gyatuukamu ku Turkey embeera gye bali bakola n'ebintu ebisigaddewo bwe bityo era nga oboolyawo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Lagu abantu bagenda deep ne bagamba nti fine omukyala mulwadde wa kidney naye ate okutuuka okuba nti agenze okuba nti ajjanjabwa ajjukira waliwo kino kibayita COVID-19 nti omukyala ono teyatukubirako bifaananyi ng'ali mu ze bayita ddwaliro wabula ebifaananyi byasobola okutukubira yatukubira ebifaananyi nga ali mu moolo. Kino kisooka abantu abakugu bagamba nti kino kyali kikyamu tosobola kuba nti oli mulwadde nga ensi eri mu COVID-19 n'ogenda mu maaso n'okuba nti weekuba ebifaananyi mu moolo gwe yagenze mu hospital. Ekyo no kyali oboolyawo ekintu ekibuusabuusa abantu bano era nga batandise okuba nti badawutinga nti oboolyawo bano no bakozesa situation ya Evelyn Lagu okusobola okuba nti bafiiriramu bannayuganda ssente kogata n'abantu ab'enjawulo. Olunaku lwaleero Evelyn Lagu avuddeyo mu butongole nasaba gavumenti kogata President Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti papa mama njagala obeere nti onkwatamu nange nsobole okufuna ku kasente nsobole okwebeezabeezawo kubanga wenjogerera ndi wano gye bayita batya ndi wano gye bayita Turkey abasawo banzijanjaba naye ng'ate ekisinga obukulu nti ssente zanzigweddeko. Bano nno bataddewo round figure eza miliyoni 10 abakugu abagenda mu maaso n'okuba nti batunulira ensonga zino ne bagamba nti omuntu alimba ateekawo round figure nti oboolyawo bano nno baguvudde akatego n'omuzannyo ogusobola okuba nti bagukozesa okuba nti bafunamu gavumenti ssente kogatta n'abantu sekinnoomu. Wano nno simanyi oba entegeera eno omuntu asobola okuba nti agitegeera naye sibalemesa kuba nti bafuna ssente zaabwe oba batukubayamba wabula I report what I hear okuva mu public ya Uganda especially from the public of Uganda nti abantu abasinga obungi batandise okuba nti bakukuumira Evelyn Lagu ne bakyali be nga bagamba nti nedda ssebo system gye mugenda mu maaso n'okuba nti mukola mpyamu ogambye oli mulwadde wa kidney ogenze mu Turkey otekiza ebifaananyi mu mall instead of okuba ebifaananyi ng'oli mu hospital nti ekirala omuntu yenna omulwadde bw'otuuka ku airport mwena mukimanyi nti tosobola kuba nti otambula straight bakuwa kagaali era nga mwalaba abantu abasinga obungi bonna bw'otuuka ku airport omulwadde yenna n'agenda nga mulwadde bamuwa kagaali naye abantu bano bagenda maaso n'okuba nti oboolyawo batambula straight nga wano nno zino zonna movements ez'enjawulo zigenda maaso n'okuba nti zibuusibwa oboolyawo nga bagamba nti omukyalo ono oboolyawo ne ttiimu ye mpola mpola
waliwo ekitali kituufu. Jjukira ono omukyala aliko promota amanyikidwa nga Vegas abatamanyi ono yali anoonyeza Jose Chameleone akalukuba Lord Mayor era nga kyali wa J Chameleone mpola newankubadde nga kyali wa J Chameleone mpola agenda mu maaso n'okuba nti ayita mu bayimbi okuba nti abayamba n'okuba nti akola ligasi ye mpola. Oboolyawo abantu bagambye nti Vegas ne ttiimu ye bagenda mu maaso n'okuba nti basoza music industry ya Uganda n'okuba nti oboolyawo batulaga obunafu Uganda bwerina n'okuba nti oboolyawo abayimbi tebali bwerufu era nga ebintu bigenda mu maaso n'okuba nti bitagala mpola. Wano wenjogerera Evelyn Agu atandise okuba nti alajana era nga bw'oba osobola okukwatayo koolina genda mu maaso n'okuba nti okakwata olwo osobola okuba nti owaayo osobola okuyamba mwanyinaffe gw'aba asobola okuba nga ayamba era nga nakusaba ekintu kino abakyali bonna ba Evelyn Agu bambi bwe muba mulimba Bannayuganda bambi mubalimbulule bwe muba mubalimbulule bwe kiba kituufu babayambe kubanga okulimba Mukama Katonda yakugaana dda. Mwebale kuba nti mumpuliriza, mwebale kuba nti mutuwagala, mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Nagambye dda manya ndowooza mutantambiji so zikiza nkutuuse nkomye wano then nkomye n'amawulire amalala.